mulokole tugambe ekyokulabirako ye Maama Phina yavuddeyo n'awa omusumba Sente Joseph Ngoma omuntu omu n'avayo n'agamba nti yakoze kibeera Joseph Ngoma alina okuzzaayo Sente mu bulokole kiri kitya era Bayibuli erambika etya kati ensonga eyo nnene si nsonga ntono nsonga nnene oyinza oyogera mu bulamu okufu bintu bingi naye kingenda kusooka okwogera kyetubadde olunaku lwaleero nze sikiriziganya n'abasumba abakozesa bayimbi naye nga tebayamba wala Maama Phina kwata Sente n'azikuwa ng'omusumba tanazikuwa ate ng'oyimba mu kyaki emyaka 5 emyaka 10 ekyo nayo kizibu kiri awo so Joseph Ngoma teyandifunye izo Sente wanti teyandigenze n'izo Sente naye ate oyinza okusaba n'embeera yeetaaga Sente nga talina kirala kyakukola naye nga bw'ananoonya omusumba zimu atagenda mufuna tulina obuzibu wano mu Uganda nti abayimbi ba gospel abasumba bakozesa bukozesi era wanga wali omusumba wakana ajagambe nti nze gundi muyimbi gundi nzamuyimirizaawo nzamuwadde Sente nzamukolera kino abayimbi beeyiriba ne bakola ennyimba zaabwe ne bajja ne bapafominga mu kyaki zaffe naye n'osanga talina ki era okusalawo omuntu n'agenda mu kivulu ekya David Lutalo n'ayimbayo ate nga n'omukyaki asobola okufuna audience eyo naye nga tosobola kumuwa Sente naye nga David Lutalo agenda muwa Sente kati y'ensonga eriwo so nze ng'omusumba kubanga prophet kyensobola okusaba nsaba abasumba mu kifo ky'okubulaminga ayafunye Sente basooke bekuwe mu tooki lwaki tebagaba Sente ekyo ensonga emu nze saani zitute naye oyinza okusanga embeera kusirikiza okuzitwala eyinza okuba n'ensobi okutwala Sente ezo naye ng'ensobi erina weeva katusookere wali ensobi weeva tuleme okukola ki tuleme okulemera kuno kubanga yatute Sente tusooke ku ensobi lwaki yabaddewo kyendaba omuyimbi ngenda kusaba nyi ba gospel nga bwe tulina batukulembera oba kitufu ddala nga we bali nga bwe tubalaba tukwatagane tuyimirire tugenda basumba olw'ensonga nti ensobi ze tugenze nga tulaba nti simanyi ono yagenze mu kivulu kya gundi ono yagenze mu kyagaravito mutujju yayimbye mu stage yani oba gundi yamuwadde Sente ekizibu kiri nti balina ebizibu bye balina ate beetaaga okufuna Sente audience gye tulina obalokole terimu ka Sente kitegeera ate wali akasente weekali so nsaba abasumba bawe abasupportinga bayimbi baabwe kubanga bayimbira Katonda abayimba makyaki bawe Sente ekirala nsaba abayimbi nabo bafunemo gavumenti okukwatagana be supporting ninawe nagenda mu mabigako omuntu yakoze ekivulu mu kanisa y'omuntu naye nga nnyini kanisa taliwo ate nga yeki yamusupport tuyogere nga bwe biri lwaki onsupporting nga toliyo yamuwa ekifo ompadde ekifo kituufu weebala okumpa ekifo naye wandibaddewo nange nokola ki wandibaddewo nange nosupportinga musumba oli muyimbi ndi muyimbi senga Maama Phina akuwa Sente ku stage ozikwata tozikwata nze Sente sizeetaaga za Maama Phina sawa zino kubanga nange ndaba Sente